kubanze bwenzi uwongo ngamye nti eriye kirungi nensanga wali ekibi ekibi kyentandikirako okuyimba okitereeze ndyoke empaana ebirungi byo ontegedde kati sitegeeza bwe mba ntandikidde wano munkulise nayo bukulisa era bapipopa webusa kamocha utegeke kapate mwana nywemu ndyemu mwana kuba kati nze kawaida mwana Bobi Wine kati kabulaza atenga president waffe otegeera kwegamba ye muntu gwe tulaba asobola okuba omukulembeze nga si mufuzi omanyi ekibi kyogerwako embizi simba tosobola kutereeza ggwanga lino muzeeyi nga mubokola nabo mwe musinga abakyamu bewasindika ku nnyanja okutereeza ebyenvuba embi kati be bannyini bizinga maato bagula abange mbagambye mwenna tuli babalangira nga biteeredde tuli babalangira aba people power mwenna embeera eno bwe birikyuka ennaku zino no sina nnaku zino by the way mu lunaku lumu tulina oluyimba lwe twafunye olwakateebwa mu lunaku nga lumu okuva kati naye oluyimba luno eno buli wogenda wonaona lwawambye emitimbagano kuba buli gundi yona buli platform yona gyogendako ng'onoonya ennyimba kabeere online sites zinene ko downloading ennyimba YouTube wona oluyimba luno eno lwakutte era nga essaawa zino eno lwe luli ku top trending kwega lwe lusinga okwokya essaawa zino eno naye oluyimba luno eno abantu abasinga balwagadde nnyo oluyimba luno baluyita Jjajja Wummula oluyimba luno nze ndaba ebigambo ebirulimu bya bulijjo naye simanyi nsonga lwaki abantu abasinga bonna balwagadde era essaawa zino eno buli muntu lwe luyimba lwanoonya era buli woyita lwe luyimba kati olwogerwako naye essaawa zino eno tufunye omukisa ne tufuna omukulu eyayimbye oluyimba luno eno era nga tugenda kwogeramu naye atubuulire oluyimba luno eno lulimu bigambo kyebyo bintu kyebyo yatadde mu luyimba luno eno byaleetedde abantu okulwagala okutuuka okubeera nga essaawa zino eno lwe lusinga okubeera nga lutrendinga mu ggwanga omukulu ono Hassan Nduga ennaku ezo nga we mujjukire mabegakaawo yagendako ku sayidi eri naye oluvannyuma batuula mu kafubo ye ne Honorable Kyagulanyi era ne batuuka ku nzikiriziganya era n'akomawo ku sayidi eno eya People Power era ekyo kyakakanya bannayuganda emitima ne baddamu ne bamwaniriza n'emikono egiri open naye essaawa zino eno munzikirize mbawe omukulu Hassan Nduga twogereko naye atubuulire ki ekiri mu luyimba luno eno ddala ekyalwagaza abantu nze Damba Eric muneegatteko twogereko n'omukulu Hassan Nduga Mkulu Hassan Nduga nsanyusa okulaba Mkulu Hassan nga sikulwisizaayo mbadde nsaba twogere ku luyimba luno oluyimba Jjajja Wummula ya Mzee Wummula oluyimba luno eno lwakyamudde nnyo bannayuganda njagala ombulye biki bye watadde mu luyimba luno eno ddala olulufudde teruli essaawa zino eno oluyimba ennyimba ezo saaluwandiise leero mbu nalugwiridde omanyi buli wowandiika ekintu nga tokigwiridde ng'okiwadde obudde kikola kyoyagala kati oluyimba nina ennyimba ziweranga 8 ezaggwa ate luno mu nnyimba zonna ezaggwa olwo lwendabamu ng'olunafu nze lwenadde ndabamu ng'olunafu kati kitegeeza luba lukoze ekyo ate ensasagga eba ekuze kubanga lwembadde ndabamu ng'olunafu lwaki balwagadde nti nze Asani siyimba kumpa nduulu nnyimba oyige nnyimba ekikunakuwaza kigwewo ofune abakikolako bakikoleko ofune essanyu nnyimba ekyo ekibi kyokoze okitereeze nnyimba kwegamba nnyimba buli nsonga yonna ekwata ku munnayuganda oba nnungi oba mbi ndabe ng'etereera etya kati oluyimba olwo nalukola ng'ekituufu nze ntambudde ku bizinga nendaba abavubi empisibwa gye bayisibwamu nengendako eno mubende mu Golodi nendaba abantu bwe bayisibwamu mbaddeko mu Owino omwo nga ntambuza emirimu gyange egy'enjawulo nendaba ensi abantu bwe batwalibwamu okitegeere nze siri nnyo mutamiivu mbu nsula mu mabaala naye embeera na buli omunywi w'enjaye ow'omwenge wakimpulira endowooza zaabwe mbeera muziggeto okufuna ndowooza z'abantu bakaabira kiki ekibaluma kati oluyimba olwo lwakutte ku mitima gy'abantu nti byannyimbyeko byebiriwo buli woyimba ekintu nga kituufu nga toyimbye malyansimbi ebyo basudde byagamba nti waliwo abayimba okulya ssente newabaawo abayimba ensonga kati ze nnyimba ensonga nayimbye ebintu ebiriwo ate nange nga binnyigiriza
yensonga lwaki nagambye nti tosobola tereza ggwanga lino muzeeyi nga mubokola nabo mwe musinga abakyamu wasindika ku nnyanja okutereza ebyenvuba embi kati bwe bannyini bizinga amaato baagula okitegeera kitegeeza omuntu gwe basindisa okutereza ebyenvuba ate bw'aba afunye ekizinga n'amaato n'agula kitegeeza yagoba bannyiniku ye naawamba teyajja kutereza yajja kunyaga kati nenyimba ku bintu ebyo olulaba ono omwana eyafudde omuwala ono wa people power Rita yafa naye mukwolo lwe yafa kamera luzitaakola kati kyannuma ng'omuntu nze biba binnuma naye lwakuba nti kwolwo nkyo nakitaddemu olw'okuba oluyimba lwabadde lwakwatibwa ddala nga sinnayagala dduta nga njala kutalulala ne bwe nakiwulidde neŋŋamba lwaki sita luyimba luno kuba keekadde nadde nkyalina byenseetinga okukola naye neŋŋamba no kansooke nte eki oluyimba luno ate ne lunnyamba nti nze bannayuganda obwongo bwabalaga nti Hassan agenze mu NRM naye omuntu yenna bw'oba okwana omukazi osooka kwana mubiri bw'omatiza omubiri omutima n'ogutandika senga omatiza omutima omukazi oyo omukoze ki kitegeeza okumatiza omutima gw'omuntu ogw'omukazi n'akwagala oba omugambye bingi kati bannayuganda bakimanye tife abatwetaaga bangi abalaba Hassan ekifaananyi omubiri ne bagwetaaga oli n'agamba Hassan mwagala naye okufuna oyo akugula omutima gwo n'agugula n'agamba nti nkuguza omutima oyo aba musajja nnyo nno ontegedde kati bannayuganda bo tebamanya nti guno mubiri gwetaaga okulya gwetaaga okunywa kati bw'obeera ne bakyaliibo nga tebategedde mugaso gwa mubiri gwo gw'olina ogwemanyira n'otambula onoonye nti onaakuyise ku mbaga okuyimba tojja kunvunaana lwaki oyimba ku mbaga ne ku lumbe olw'ensonga mba nnoonya kyakuli ontegedde so bwe mmanya nti embaga eno ne bwe naagiyimbako teyina makulu ngenda kusigala nga sifunye mulamwa mu nsi nze tekingasa okulya lwaki ekintu kino mwawulidde oluyimba luno nti natuula wansi ne ŋŋamba nze kingasa okukkuta nga kyali wange asulajala kingasa okukkuta nga enkya omwana wange ajja kubanga gyendidde tekyamugasa okitegeera ne ŋŋamba no nina okusigala nga nkola ekyo kyennyina okukola okitegeera yensonga lwaki nti ondaba abantu bamanye nti akalulu kabeera mu mutima gwa muntu omuntu okumukyusa omutima akwate akalulu kaakakuwe otekwa okuba nga kyomukoledde nga kyamaanyi nnyo ng'era kya myaka na myaka so si nga kya lunaku lumu ontegeera naye ffe ng'abavubuka twalina olutalo lwa kulwanyisa mbeera mbi bavubuka tukulaakulanye tutya bavubuka twejje tutya mu bwavu bw'oba oyagala okujja bano mu bwavu onoonya ssente wonna weeri okitegeera bw'olaba nga ssente eyo gy'ogenda okufuna nga ya buzibu ogaba naye tugira tugumira obwavu naye ssente y'emirembe ejja kujja ng'ekyo kikola ki ng'okita kale bannayuganda baleke nnyo kutufuula kyabulabe ate gwe akoze kino gwe bakusindisa ettubega gwe oli bwoti omuntu asinziira e Dubai n'agaba bakusindisa ettubega n'omubuuza nze atamanyi wensula nkubegeko ki okitegeera kitegeeza nze bwe ndya mu ggwanga olukwe nze mba neeriddemu olukwe bwe nkubega nze mba neebeze wabula ffe tulina omuntu nga tonnamunyiigira osooka kumutuuza n'ogaana naye musajja ono nze bwe mba nze wano nandikoze eki okitegedde kati bannayuganda kyembasaba oluyimba nalutadde nga luva ku ntobo ya mutima gwange saayimbidde bo nti olw'okuba nnoonya bankubira enduulu nayimbye ebyo ebiruma nze ne bannayuganda nayimbye ebyo ebiriwo nayimbye ebyo bye twagala bikyuke okitegedde kitegeeza munnayuganda alina kumanya Hassan ki ekimuli ku mutima so si ekimuli mu ngalo ontegeera kuba nammwe omusoma bayibuli babagamba toyendanga tobbanga tottanga naye musula mu maloogi muba temwabisoma okitegeera kati mulina okumanya nti ekituufu kiba ku mutima naffe tulaba embeera eriwo obuzibu tubalaba era tulina bulwanyiza nze sigenda kukola ofiisi mbuntuule sigenda kukola mbuno ngende nkola ebibiina mbuno esimbe nze music emmundu eyange njikubirawa kuba nze nsinga ba MP10 bwe mba nkoze oluyimba lutya nti ebyabatwala mu palamenti okuteesebwako byebyo ne bo balinda meeting lwerituula bateese beekubaddeyo balwanagane nga tebabiyisizza nawo oli agenda kuteesa tuli bubi eno n'atuuka nga baleesewo kaddirwako okugabana ensimbi kiri n'akyerabira nawuzika nga teesiza kirala kati nze wenkubira oluyimba kuba kati lunaku lumu naye ensi yonna
yamaze okulufunira lwerowoozaako kitegeeza message yange ejja kutuuka buli gye njagala balongoose bitwagala otegeera so bannayuganda mbasaba kimu tulina kuba ttiimu bwe mwagala embeera ekyuke bwe mwagala nga mwagala mulabe ku bakulembeze so saabafuzi waliwo omufuzi n'omukulembeze bwe oyagala olabe ku mukulembeze nga toyagala bafuzi abakooyi oyina kukola nga uli ttiimu kuba naffe kennyini nze nakuba risaaki mu bantu abambala enkofiira zino bangi nnyo naye eriyo agamba nina ekibiina kiri wano ffenna twagala kuwa Bobi Wine naye senga atuukako gye tuli n'atuwaayo kasente ne tumuwagira n'ogaa kati oyo ayina mulamwa kati ffe tulina okikola okukijja mu bantu ti bw'oba owagira omuntu kiwagire ng'okijja kuki ku mutima gwo nga tokiwagira lwakuba agenda kukuwa otegeera kati nze nyinza okuba nga ebyo ebibaddewo bituwadde kyakuyiga nti bw'oba owagira omuntu omuwagira ku oba omuwagira kuva ku ntobo ya mutima okitegeera so kati essaawa zino yembeera eriwo oluyimba lw'ensonga lwaki lwazze oluyimba y'ensonga lwaki lufuuse hit wadde ebigambo bingi nakutiisibwatiisibwa nze batandise dda gwe weyita ki ani akutta ani akulya emabega ojja kufako nze nya katonda kiyagereka okuba kijja kuba kyatagereka tekijja kola ki tekijja kuba yes Nkulu Hassan nga tukyali ku nsonga ezo oyogedde ku nsonga waliwo wagenderako mu NRM ya abantu bangi ensonga ekyabalumya omutwe beebuuza ddala ki ekyatwala Hassan Nduga mu NRM so nandyagadde okiryaringa emitima gy'abantu ogwo otuwa ensonga nga gw'omuntu kuba buli omu ayina ensonga egyawa ne kati gwe njagala otuwa ekikyo nga gw'omuntu kuba tukufunye leero kati kye baba bamanya nze bukyobaawo wali ondabye nga nyambadde yero kyogamba enkofiira tebazitundayo teziriyo n'engoye wali ompuliddeko mbu nina ofiisi nga figa muntu ddemu wali ondabyeko nga nkola ebyakusaasira wali onsanzeeko mbu nakayimba bukya bawulira mbu nagendayo bakandaba mu bivulu bimeka bandaba mu treke nga ntambula n'omusajja okutambula kyekitegeeza mbu gundi gwe bw'otambula n'abakazi ku street basatu nga bakeera enkya bakubako eggulire nti wabalidde ekibala kitegeeza omuntu okulinaana embwa tafuuka mbwa ontegedde lwakuba nti nze Hassan nyina moto bwongandi Hassan olinga embwa nga ngenda mundabirwamu anera bwe nsaa ziri mbwa nga mmanyi yakinvumye kataano okitegeera kati essaawa zino abantu ababadde bamanyi ekyebayita struggle ennwanyisa yaayo abantu mugitereza mutya beebo Bobi Wine kyava yasobola okugamba nti naye Hassan oyo tumwetaaga Hassan kiki yensonga lwaki olyambuuza nti twawulira mwatuukako ku nzikiriziganya ebyo byonna bibaawo okitegedde okitegedde nti buli lwobeera ng'omuntu olina omugaso oli naakulabamu omugaso bw'awulira ng'ovudde waali tagenda kuwerekereza bivumu agenda kugamba Buganda naye musajja ono kiki tusooke tulabe ekimutawaanya kati ye Bobi Wine gwe bayita omukulembeze so si omufuzi kati oyo Bobi Wine aba mukulembeze taba mufuzi naye bano omuntu gw'ogamba nti ono pasita ne bawula endiga omwana abadde atendereza katuuti yagenze mu bbaala n'anywa koma nnyoko gwana gwe genda toddanga mugende mufaye ku sitaani babookye omuliro oyo taba pasita kati beba abantu ababadde ba bloga nze abantu bawandiika bingi simanyi ovumye Bobi Wine naye nze sibeera ku Facebook siwandiika ne Facebook yange abagibeerako balala naye ba bloga bangi abagala okulwanyisa people power bangi oli ajja kujja mu akaunti yawandiika ebifugwa akuliyetingewo olutalo lwe yayagala naye nga gwe tobimanyi kati bye bintu ebyaliwo naye nze olw'okuba namanya nti ekivumo tekitta nze mmanyi ekituufu nenkirekerayo nentandika kuwandiika nnyimba zange kuba nze sigenda kukuba njiridde tuddombu nno bannange kakati abekubizinga babonaabona ab'omuwino no nyina kukuba luyimba otegera ensonga lwaki nasirika nkireetedde mu tayimu yange kuba nkola ekyo kye nnyina okukola sikola gundi aŋŋambye singa nali nkola gundi aŋŋambye olwandinvumye nga nziruka nga nziyiya nga nziteekayo mangu oba tojja kuyimba mulamwa. Mukulu Hassan kyali ekibuuzo nze akibuuzizza obubi tewagenda mu NRM wagenda ku trek kati twagala ensonga kale eyakutwala ku trek kuba wali ogenze kusiibulirako muzeeyi kuba baatugaba muzeeyi gye yayitanga yagenda nga asiibula abantu gye yalwanira nga kiraga abamu bakivunula nti yali agenda ng'era ayiseeyo kubasiibula omulundi ogusembayo so wali naawe ogenze musiibulirako
kati kino kitwale ng'omukazi ng'ali wa bbaawe olina ajja nagamba mperekeraako tugenda mwanze nawe oliyo ekivulu n'ogenda okuyingira ne basiba geeti ne bagamba tugenda mu loogi kukulya kibala kitegeeza oba tozze lwakwagala ontegedde oba ozze olw'okuba bakuleesi kati nze oli yansanga ku byalina ngamba eri waliyo ebirungi tugende otambuleko ofuneyo ebyokuyimbako ofune byonagamba eggwanga nenkwate kubo neŋŋenda okitegeera kubaka tuleke tebalanga ku malediyo mbu tugenda kutambula kyagwa bugwi nze ndi awo olina ngamba waayo emotoka yange jangu wano nkuwe kaadi era nze simutuleke nze ate alina kaadi bino bye bakwata kaadi nagifunireeyo nga baŋŋanye n'okuyita ku buntu ng'ate sikyadda mabega otegedde tuleke nze oli yansanga ku byange nga omuntu wanakusanga mu nnimiro yo ng'olima n'agamba waayi byolima sooka obireke eri waliyo ensigo ezibala okukamala zibalira mu mwezi naye tugende ofuneyo byonaalima enkya otegedde kitegeeza oyo bwakutwala aba akututte so si lwakwagala lwakukusuubiza biki byogenda kufuna eri gyolaga yaŋŋamba tugende tuyimbe tugende olabe tutambule osome embeera olabe byonayimbako nkalinze nga mmanyi ti asiimye ennyo byennyimba ayagala nabyo mbiyimbire bannayuganda gavumenti ebikole ki ebikyusi ngenda okutuuka eri nga bintu byakusula mu matenti era nsuubira n'abaali mu trek nze muyimbi eyaboolebwa kuba bakusaasira balina zitenti 14 nga baziwa bayimbi niye nze nalombanga bulombe butenti mwensula olw'ensonga nti nze natuuka ne mu tenti omu upcoming yatambula ne bakusaasira kivubuka kitambula na fulufiga kigamba gwe wayimba kitenti ziweddewo kugamba ng'olaba akasanke kazanyira mu musiri gwe kataamanya gye baaguka balira ontegeera yensonga lwaki nasulanga bubi naye natuukiriza olw'okuba nti nze ndi musajja mugezi natuukiriza ne mmalako nayigayo ebimu ku bye nayiga nabiyimbye era yabuuza lwaki biki bye nayigayo natandise obiyimba ennyimba mugera ziwulira olitegeera kubanze bwe nzigyewuwo ng'oŋŋambye nti eriyo ekirungi nensanga waliyo ekibi ekibi kyentandikirako okuyimba okitereeze ndyoke mpaana ebirungi byo ontegedde kati sitegeeza bwe mba ntandikidde wano munkulise nayo bukulisa era bapipopa webusa kamokyawo tegeke kapate mwana nywemu ndyemu mwana kuba kati nze kawaida mwana okitegeera ya ndowooza okifunye bulungi mpozi njagala nnyo people power bamanye ekintu kimu era Bobi Wine kati kabulaza ate nga pulezidenti waffe okitegeera kwegamba ye muntu gwe tulaba asobola okuba omukulembeze nga si mufuzi omanyi ekibi kyogerwako embizi simba bw'oba olabye omuntu ekirungi ng'okimulabyemu okyogera n'ekibi okyogera ensonga lwaki nze ebintu byenze njogera emabegako mbagamba nti kino sajja ono ajja kufuga naye wano wakyabulamu okutekola ki kutereeza ndowooza mwabirabanga kati amazima gali nti tunoonya mukulembeze so si bafuzi abafuzi be batufudde mu mbeera eno ontegeera naye ng'onaaleeta omukulembeze olina muleeta otya people power yonna gye muli buli ayambala enkofiira eno nga kijja ku ntobo ya mutima nga mwagala Bobi Wine ayanguyirwe Bobi Wine atuuke ku byayagala nammwe mumuwanguze mugjewo embeera z'okumanyira abantu gera nga mbavuma bw'olaba ng'omuntu akoze ensobi ng'abadde adduka we muli ng'ate mumwetaaga mukwate ku mukono mugambe kabulaza wano kino ogumiikirizaamu naye gwe bw'onaalaba oli nga ayambadde t-shirt eya yero tomanyi oba yagiguze mu dduuka ng'otandika era atuliddemu enkwe otunze eggwanga lyo omuntu atalina wadde mundu aba atunda atya eggwanga otegeera kitegeeza olina bw'owuli omuntu ng'akoze ensobi mumuyite kye bayita omukulembeze akuŋŋaanya ndiga abantu bakuŋŋaanya naye gwe bw'onaavuma gundi n'abadde agenda okujagamba ate balina mpisa bw'ogenda ku sho n'okuba abantu obucupa ne bwe buba buseetinga essaawa zino ffe aba people power ffe tulina okukirwanirira ne tugamba nti gundi bamukubye obucupa kituufu ffe tubikuba bwe banga be babiseetinga nakyo tukiwanyise balemekerawo okubiseetinga kubuli asobola oseetinga obucupa babumukuba enkya bamuwe ssente otegeera kitegeeza bwe tuzuula nti people power si be bakuba obucupa tulina kukijjayo mu lwatu ne tutandika okukirwanyisa naawe abukuba leka kulya 2000 n'okasuka akacupa mbu otunda oli bw'anaafuna obukadde 5 ng'omukubye akacupa afunye ettutumu ng'ogenda kufunirawo sigala ng'olwanirira eggwangayo okitegedde kitegeeza mwekolemu omulimu bw'olabye ensobi egenda okuvunza erinnya people power ng'eyo ey'obucupa mukinoonyereze
mumanye batuufu bwe baba batuufu nga be babukuba mu bakkakkanye bakijjewo bwe baba nga si batuufu tulwanyisa oli akiteekamu ssente otegeera bw'olaba omuntu nga tumwetaaga abantu bonna tubeetaaga bonna oba mulema oba wakutukumu oba muzibe ekikulu ndi asobola okuba n'endaga muntu n'alonda kati bonna tubeetaaga tetulina kuvuma nze bwonvuma asani enkyo nanzijjamu oti akalu mbu bwonvuma nenkwagala nnyo ontegedde singa nange nalina entonda ebyo nandibiyimbye nate sikyaddamu biyimba naye olwokuba mmanyi kyenjagala so lwaki nabiyimbye ontegeera kati essaawa zino njagala ekirala bulira Bobi Wine bino bibawuza simanya bamuganye okukuba conference simanya okwebuuza ku bantu mbu agenda kwesimbawo mwe tiimu people power temusuubira nti buli kimu Bobi Wine yagero kikola yesu lwaki nze bwe mba nyimba ebyo tamala kuntuma tuula ne ngamba kiki kyennyina okuteekayo bukizibu ki bwennyina okwogerako ne mboogerako kati bwe babanga bakuganya ebyo byawali ng'ogenda teekawo ebyuma otuuze abantu bajje babakube mutiyagasi bekalakasi tugenda kutandika njiriddo tuddo nga balokole tuve enju ku nju gundi musajja olaba embeera eno kakati tukoze tutya oliwedde tufayite kiki ekyo ekyo tugenda otandika njiriddo tuddo tuve ku ebyo ebyokuddawo mwate batuganya okugenda eka kati abantu bo bamanyi ekyokukola kati gweosobola okunsanga mu nnyumba y'omuntu nkute bayibuli nga lwaki obuulira enjiri ekitegedde kati ne people power inaatera otandika ekyo ffe tukole tulina okukola embeera yonna buli katego konna akalaba nga katuyisaawo kye tulina okukola Nkulu Hassan twogereko ku kafubo kewalimu ne Honorable Kyagulanyi yes mulina nga okudda eno batugamba okudda Bobi Wine yakuyita era mulina akafubo ke mwabeeramu akamu ababiri so twandyagadde okumanya gwe otubukale wadde tobitubuulira byonna kuba ebibinza obba byakyama ne tubuulireko ku bitone ebyo ebyali mu kafubo ako akali wakati wammwe mwembi akafubo Hassan Nduga emabegako teyayina management emukwasaganya nga tayina ngeri gyateeka music mukola nenze ennyimba zange okuva Pastor we yanta 214 nga nina omugugu ennyimba zonna zenkubyawo ziringa 10 nze nwana ku video audio biki kali we nalaja na luno yawulira mulinga kimukutteko ng'omusajja we kuba nzize nkola ebivulu bingi nnyimba nzifulumiza naga no bwe kibanga kyekizibu tukoze tutya okukijjawo ontegeera kati meeting eyo yali yakutereeza Hassan bw'aba afulumiza oluyimba tukola tutya okulupika lukolwa lutya video ontegeera abantu tulu batuusizzaako tutya Hassan bw'abanga oluyimba olwo talina tasobodde kukola lonki yalwo tukoze tutya ffe okudukolamu ebivulu tukoze tutya okubanga abantu alufunamu ssente kwegamba tukoze tutya okubanga alufunamu ssente ontegeera yensonga lwaki ndowooza mwawulirako nti waliwo ebivulu byengenda okukuba South Africa Dubai ebivulu ebyo baali tebabitegese olw'okuba nti tebabiteekawo olw'okuba nti baagala nnyo mbu wano mbuliddwa wenyimbira babiteekawo lwakuba nti balaba wano ennyimba zasisi bayinza okulemesa lonki yange abo bimanyi ekitegeera ne bagamba oke wano kazitunde tugende tutegeke lonki ezo ebweru eyo omwana oyo ajja afune ku ssente ezigenda okukola ki okulabira famire ye kuba ali mu struggle okitegeera kati ekirala ndowooza era mwawulidde budde bwonna kino kibadde kyamu lwakuba mu nsi masima budde bwonna waliwo endagaano zenyinza okuteekako omukono okuba nti kino kigenda kulaga ensi nti ne people power esobola okuteeka mu baana ssente ng'abayimbi kigenda kulaga ensi nti people power esobola okupromotinga omuyimbi kigenda kulaga ensi nti people power esobola okuyimirawo nekikyagulanyi ne waba taliiwo waliwo abasajja bannaggwa n'abagamba nti people power ina okukola ki okubeerawo ng'abo be bavuddeyo okulaga nti people power si Kyagulanyi ye nga ye people power our power abantu kiki bonna ekitegeera kitegeeza essaawa zino meeting eyo yavaamu ebyo era nsuubira oluyimba olwo bannyinirwo abasoose okulukwatako okulugula n'amata ntandise okuganywa abasoose okulusiima bali bweru South Africa abalala bali Dubai bali mu kukola omulimu era budde bwonna ndowooza n'entambula zange bali mu zikolako bali mu kukola ku biwandiiko budde bwonna nnyinza okusitula
nensooka ngenda mbakuba mukulaga eyo mbakakasa embeera eri mu ggwanga nenkomawo okitegeera naye bannayuganda bamanye nti nze ndi mwana wammwe ate ndi munnayuganda ate ntegeera kye bayita embeera eriwo ate ffe tulina ogirwanirira wabula womerwa enkoko talingiriza byerya nyimirwa byennyimba kola ebiri mu luyimba kola byenjogedde byengambye bye tulina okukola totunuulira gyensula kubanga wange. Nkulu Hassan katono nnyo oluyimba luno nandyagadde okumanya lwakutwalira bbanga kyokkola kuba ensangi zino abayimbi bayiira ennyimba asobola n'okukolera oluyimba mu dakiika 3 n'agenda mu studio n'alukuba ne luvaayo ezimu zijja nga zinyuma naye ate endala genda okuziwuliriza nti olina mu makulu g'ofuna naye olulwo walukoledde ebbanga kyokubanga luwooma bwe ruti ng'ate ebigambo tubiwulira bifumitira ddala wali woyagala kukinyusa. Kati music ono ayawuka ensonga lwaki music alimu omusome omuzaale n'omukoppe. Waliwo abayimba ekintu nga kikoppe Hassan aguzeemu emmotoka naye kanve mu chapati nyimba ebyo walukaga byagamba mbu tebiriko interview. Nobaawo kisomye mu ssomero n'afiiringa music. Nenze nyimba kizaale. Omuntu yenna ayimba message y'akadongo kamu. Tosobola kujja mu studio n'otuulaawo n'otandika okulowooza mbu n'oyimba oluyimba olwefaananyizaako ng'olwo. Okuleka bino ebyalaavu be binkwagala n'omuto byasobola okuyimba ebyo. Nina figa nakula bulungi ebyo gasi yoyo. Byebyo bye bisobola okuwandiikibwa olunaku lutya. Okitegeera? Naye ennyimba ezaffe kale kyesijja kugamba nti terubadde lwa bbanga ddene mu kuwandika naye message eyo nagiyimbako ne Eddie yawe mu Dream nga twagala dufulumya. Naye ndowooza ne wabaawo Eddie n'abayira bize nga n'alina ne byakola bingi. Kati ne tuyimbako verse etya. Nze nagiyimbako verse eyo oluyimba olwo baali baluyise amajja gaani ga Jowero. So amajja ga Jowero manyi kitegeeza Jowero Bosco. Kakati nze amajja g'omukulu oyo gwe twayimbako ne Eddie yawe ne ŋŋamba oluyimba luno tukoze tutya lufiirayo nze kwe kujjayo mu message eyo esooka verse esooka gye nali nyimbye ne ntula ewange ne ndaliko okukola ki kugisengeka era nkugambye empeza ennyimba kati ezisigaddewo ziringa 8 ezaggwa ze nsuubira okufulumya okitegeera. So kati we nteekayo olumulumu luno bwe lumala okuteebwa vidiyo ne lukolera kyenjagala nga nteekayo olulala nze nja kukikola bwe ntyo. Yenswa lwaki oluyimba terwatwala nnyo ebbanga ddene wano mu kuluyiya naye ate nga tayito yali eruddewo nga ngitandiseeko. Nkulu Hassan okusinziira ku ggwe bw'otunuulira oluyimba luno eno kye lukoze mu lunaku olumu nga wakaruta olaba nga lukuwadde kye wali olwagalamu oba kikyabulamu? Kwegamba lwo nga lwo kati nze bwe biba bibala natandise dde okubiri lumpadde amaanyi mangi nti luliwe nafulumya oluyimba taata nkirabye tutwagala olwo tulinga ŋŋaali mu lunaku lumu lwali nalwo luwanise naye ate luno lusinze luli emirundi ng'ebiri okudduka. Kitegeeza bannayuganda bandaze nti ono muyimbi waffe bandaze nti bakyanjagala bandaze nti banneetaaga bandaze nti balwanira wamu nange ate ne bandaga nti byennyimba byebyo baliko byebyo ebibaluma. Kitegeera era amasimu gatalise ddaasa niyegera maaso yongerayo endala n'embaga banezigera zifulumya lumu zonna nsooke muleko olwo lukole ki lutambule. Okuzzaako emabega wali eri ndowooza ng'okyali awo wakati awo mu treke waliwo obuvuyo ate bwe twawulira nti olina obukuubagano n'omukulu Bebe Cool. Obukuubagano buno bangi batugamba bwali bwekuusa ku ssente Bebe Cool yagaana okuwa ssente oluvuvumo lwaliwo lungi awo naye twagala ggwe nga ggwe leero engeri gye tukufunye okiriyalinga ekintu ekyo kyekyabatawula ne Bebe Cool. Kale ekyasinga okunyiiza nti nze ekigendera kyange bwe nava mu treke ne bagamba ababadde mu treke balabika bagenda kuyimba awa e Namboole naye bwe banaayimba bagenda kufunayo ki amata g'abaana ng'okubayozaayoza okuvaawa mu treke ne nga nze bannaayi wadde mwanzija kubyayi nange nyina okufuna ku mata ago. Okitegeera lisiti egenda okufuluma ey'abayimbi abaliyo nga kwendi nze ndi muyimbi ne bwonga nti embaga yaawali bakutaddeko nze nga bampa mmeka olumbe lwagundi agala oyimbe bantu nga bakungubaga nti mumpadde mmeka kali kwolwo ku lisiti bwe yafuluma ne mmanya nti akasente kafulumye kayitidde wa Bebe ak'abayimbi abagenze e Namboole.
kati nze bwe ntuuka Namboole nze bwongula ku Kivvulu ompuliriza bwongula ku Kivvulu ne ntuukawo ne mba nyimbye vaasi egi nze mba nkubanja kuba erinnya lya nalikolerera nalizimba gwe bwontimba obutimbi ku kipande nomala ontimba nenkugwako olina okunsasula ne mba zimbye kuba wantimba ontegeera kati bwe najja abaana ne bagamba nti Kabwejungira Bebe yagaba akasente ku bantu ababa bava wano era mukulu bala mwebaza nnyo Bebe Lagadi yangamba kubira Bebe akuwa kajja kyokka nga ku simu ya Lagadi kuliko message ezira Bebe zasinze nga ziraga Lagadi yani gende wa Lagadi kyokka agamba Lagadi agende wa Lagadi ne mandi waliwo okuvuvuba kati Lagadi nanga kubira omusajja akole ki kubanze Lagadi ye yali antutte nanga naye omusajja yalina otuwa akasente mukubire kajjukira gwe mulundi ogwasooka okukubira Bebe siyogera nko naye ye muyimbi gwe negomba n'okusisinkanako kati naakwata esimu yo emuganza asanuka mwana ki gonza amajja gende wali yakusindise naye gwe kyali onyooma n'okunyooma wadde ndi mumpi naye siri mwangu okitegeera nange ningana naye ono musasudde kisifunye majja natambudde kunzi wa kamera jangu omusajja ono ensi etegeere nti si mutuufu kubanga bwe baba kitegeeza wakikoledde nze muyimbi munno ate ku mutuuze wakikoledde nze omuyimbi w'e Kampala ate olwo w'essemba buli ninga kati kitegeeza guno muze gukula bye tulwanyisa mu ggwanga okitegeera n'ensalawo n'enkyanika eri ensi ontegedde olinaga twamulabye Namboole be batulyamu enkwe ze nali nnonye majja mu kuyimba nonaki bompita okuyimbira nonsasula nga nvaayo mba nkubanja byapa byange ontegeera yensonga lwaki obuvuyo bwaliwo naye obuvuyo mu bayimbi mwe bali omanyi abantu abali mu NRM balina ekirwadde kiringa coronavirus nti ekirwadde ekiri mu NRM gwe bwovaayo ne bakulaba ng'otambula n'owe NRM oba minisita oba MP oba office ki batandika okukuba enkokola genda gundi mu mulwanyise tajja ate kisinga mu bayimbi bo bamanyi mbu kyovula nagamba Bebe nti luli eri nnyanja osanze ab'ebidomola baseno ze neriyita 10 osenya ate olemesa ab'ebidomola ogenda kugamalawo kitegeeza omuntu bwayingira mu NRM muleke buli omu alina chansi ye fulufiga alina office yasitomanya mbu yemuweeseza kitegeeza balabika ze erivumavuma abantu eri ettabbu nga wano wanaaba kampeyini ajja tuvumira abantu sooka bamuteekayo mu office okitegeera so obuzibu bwammwe ne Bebe bwali bwakuzalawa kyekyasinzalawa na butampa majja kuolwo nze mba ntambudde mwana ate kati be basajja betwandibale tugamba ndi tuwe ku majja tulieka ate ukyakayanira obwendo bw'amazzi ng'olina ebidomoleeka tola nti oba mutakuta Nkwasan katono nnyo nga tukyali ku Bebe Cool Bebe Cool ono ye mu ntandikwa tujjukira nga saga y'obucupa etandika byatandikirawo we era ye yasooka okubibwa obucupa wano mu Uganda then ate ne recently wano eno wetwabadde ku boom party wa Cindy era twalabye ekintu kyekimu nga kizeemu okukolebwa olowooza buzibu ki Bebe Cool bwalina obuleetera abantu okubanga nga ye bwagamba okubanga bamutulugunya wadde nga tebikakasibwa olumu kale ekintu kyemmanyi ku Bannayuganda bawagira nnyo abayimbi naye ng'ekituwagiza mbu nabo bayingire batuwe ssente ziri mu bikaali zetusolooza tuzifune tube bulungi kati bo ne bw'oba ogenze erimu ebweru n'okuba ekyeyo ky'omwezi n'okomawo n'akawumbi n'okasaasaanya bwe bakulaba ojooga bagamba akawumbi kaabwe kuba bayingira endongoyo okitegeera kitegeeza kiki kyentegeeza nti omuntu yenna bw'afuna ssente nga muyimbi si kirungi kweragira ku Bannayuganda oba ku bantu ba wansi kubanga be bakuwagira gwe ne bw'oba wazijjeewa tobalaga ebiba bya kisiru teweegulumiza kati ekikubya abantu obucupa kwegulumiza kyoganze nze wadde mbadde sikyayimba nnyo naye nakolayo kaawe ebivulu nga 2 mu kibuga wano nga ninze era bakole ki banchape abaali kuseka waawe ekibuye abalala ne bwe nayingira stage nava bakasiga bagaba bakusi konze nabavumye ddi nenganze gwe sitongana kuyimba sivumanga ku bantu era bwe nangira stage endo nezivuga nenyimba nengaba mwe bali kunsabira kuba nintambula kye bayita omwana w'empisa ontegedde negwe bona alaga amasape
oli n'agamba watulyamu olukwe teka tomanyira genda naawe bigambe nnyoko olwo ajja kukuba obucupa kuba ye abo tebaagala kumanya naye muyina kuba na mpisa kuba bali ne bwogaggawala nnyo omunaku ono wansi osigala okola ki osigala omwetaaga kuba era bw'onaaba ozimba ennyumba yo yagenda ogipoota togenda kuleeta sudiru kupoota wuwo kitegeeza nti ne bw'ofuna ssente olina osigala nga wansi weetaaga banno otegeera kati kyekirese obuzibu nti abayimbi beegulumiza kati kusaasira nalaba akatambi awo ng'agenda akutte sente kati ne bw'aba yakwata zize nga tezaava mwenaale mu kwolwo bagamba omukadde lwabuze empisi bw'epamya envi yebeemulidde ne bw'eba epamya enkadde kitegeeza kati kusaasira ne waabanga ssente yazijja muzizi bagamba baamuwadde n'atweragirako kati balina kuba na mpisa empisa obwetowaze mu bawagizi ensonga lwaki olabye oluyimba lwange lutambudde kuba nze siyomba mba muntu w'abantu bw'oyomba nga munaayi gwe nsinkanye nga mugamba nsonyiwa wano nalina obuzibu wano nali bwe nti otegeera bw'osigala onyiize nga gwe nkukola off nze sireekaana byenje nga nnadduma otegeera gwe bw'oŋŋamba nti nkuwalana ne nkwetondera nenkyaŋŋaa nkuwalana nga nkugoba kale kanfe oba ompala naye bwoli bwejja noŋŋamba asa naye lwaki wakola ekino mugamba munaayi ndeka wano omugezi yali akola bw'ati n'ogamba oke tugere mu maaso nga tuba bamikwano gyensonga lwaki Bobi Wine yasobola okugamba nti yewe Hassan tumwetaaga kuba amanyi omugaso gwange mulala ayinza obutagulaba amanyi obuzito bwange mu mbeera eno gye tulimu Uncle Hassan atono nnyo nga sinaba kusiibula olina oluyimba ate olulala neera lwe watadde olubaddeko ensangi zino baluyita tudde ku nnono oluyimba luno eno ate nalwo lwatukanzeemu kuba mwe twawuliddemu ebigambo nga wayita bamweyana so ne tutya ne tugamba ate omusajja yagenza ate kati mbusamize empewo zitandise omutuulako so tondyagadde otubuulire ki ddala ekituufu Hassan wayingidde obusamize oba oluyimba wakoze just kuzza bannayuganda ku nnono okuddayo ku bintu by'abajjajjaffe oluyimba olwo luli ebintu bisatu mu kimu ekisooka kye bayita tudde ku nnono mu Uganda nze nasoose okukola ekintu kye bayita nkomyeweeka eno operation nkomyeweeka nze ngikulira kati ntegeera nze nina okuvuba endiga ezaabula nzikomyewo ewaka mu bya people power nzivube mu by'obusamize mbajjemu ebyo bye musinze emizimu gy'azungu gye musaba temugirabangako mbakomyeweeka ku nnono ontegeera tukomeweeka mu by'empisa mu by'ennyambala tukomeweeka mu by'okwagala Obuganda ontegeera nti n'okwagala ensi yaffe tukomeweeka tudde ku nnono nti gwe essaawa zino nkulaba gwosuula naawe kenyini empewo kweziri ku mutwe era zirabika zikulinnya naye saagala kuswaliza wano nja kufunira olunaku ojje mbayita abakulu batuule nze Hassan ndudde ebbanga nsabye mu makyaki nakula family abasiraamu tukuze tumanye ebyeddiini zonna bayibuli njirabye ngisomyeko Qur'ani ngimanyi naye bwe nkuze ndaba eka abasiraamu bangi ku 10 kankubule wano mu Uganda abasawo abaganda ku 10 ku basawo abaganda 10 kuliko abasiraamu 8 ontegedde be basinga okuba ebitabo be basinga okutegeera ennono bategeera ennono era kuba n'ensonga naga waliwo ejjiini ebbina eddungi otegeera ayagala kulaga nti abikola ki abikkiriza abeera aganaaga otegeera kati n'osanga omulokole nga tamanyi kyasaba naye kati lwaki nakoze oluyimba tudde ku nnono tuyige omuntu bwe mugamba nti ngenda mu ssabo yalowooza kali akasubi n'ettaka naye nga kye bayita essabo liba ssabiro buli kifo woofukamira ng'osaba Katonda oli bayite essabiro kyaki ssabo kubanga ssabiro bw'oli woofukamira liba ssabo ssabo kigambo kya Luganda sabiro sabiro essabo kivunulwa sabiro kifo abantu we basabira mwakikwata bubi masjidi kyaki kereziya nnimi z'abazungu ni wano liba ssabo ontegeera kati nze bwe nzijja ne ŋŋamba naye natuula wansi ne ŋŋamba naye nedda abantu ku 10 abalalu abali ku street kuliko 8 kuliko 2 ab'enjaga oba abaloge naye abasigadde bampewo za kika ndudde mu makyaki omusumba bw'ajja ng'oliko empewo zo
olutandika okusaba ngoba emizimu gy'ekika ngoba lubaale lwaki tagoba byokoola era lubaale gwe basookerako ngoba lubaale ngoba emizimu gy'ekika nga ginyiiga otugoba otya ku muzzukulu nga gikkuba ku ttaka otegeera gyagala okulaga amaanyi nti tegijjaggira kati bwe gikkuba ku ttaka ye ng'agamba omusitule nga bakutwala eri bwe giraba bakugjewo wano nga gigenda gikkakkana okomawo ng'abapya bagaba pasita awonya kumbe talina wadde akawonya ejjute ontegeera kati kyova olaba nti nze nakomyewo okulaga bannayuganda nti teri muzimu gwa muzungu gusobola kulinnya mu Afirika ontegedde nabbi Muhammad muwarabu omwoyo gwe bukyatusaba mu nsi wano wali owuddeko nti Muhammad yalinnyo munayuganda n'alagula kitegeeza wali owuddeko nti Yesu yalinnye ku mutwe gw'omuntu eri oli akugaba Yesu yampa amaanyi n'obuuza bano abatagalina bo tebasaba okitegeera kitegeeza nagenza ovumbula nga bantu bakozesa amaanyi gaffe ag'obuwangwa ne beebaza erinnya Yesu kati kitaawo akugulidde empale ate ofukamira weebaza nnyoko taata asiima kyova olaba empewo nyiivu mulaluse mufa obwavu mubonaabona olw'okubazanyiiga kati ze ne mbagamba mukomewo eka tukole ki tusamire nze ndi musajja ategera ebyennono era amaanyi ng'ayina zino empeeta tulowooza mbuuze zino ze bagaba eno ekawaala mbu ate zino za maduuka zino empeta zange zibeerawo nti bajjajja bw'obakutegeera n'otereza empewo zo n'okuŋŋanya emisambwa gyo emyoyo gy'abajjajja bo n'ogiwa respect ne bakukkiririzaamu basobola okwambaza buli ky'olina ku mubiri oli n'osanga alina akakomo nga kayambazibwa abajjajja be n'aba n'amaanyi agawunya banne nze nsobola okunaaba mu ngalo wano omusota gukulumye ne naaba mu ngalo n'okola ki n'onywa amazzi ago n'owona kikibayita amaanyi g'obuwangwa ag'ennono oli n'omuleeta ng'afa ne munyenyeza ku nsaasaawo n'enjigyayo eddagala lyange ne mmuteekako ekitambo nekyogere wayi ffe tuli kitambo oba tuli jjini batusindika n'omuwonya ne kati pasita talina budde obwo agenda kukumalira obudde mu kyaki owoza mponya sirimu kyokka nawe gw'oyina owoza mponya ejjute naawe likuluma otegeera owozanga b'obugagga abaana bo bali basula njala ontegeera kati mulekeraawo njagala ne bannayuganda bagulewo batekewo embeera nti gw'ozimbye ekkanisa ya Mukama kyokka osula mu muzigo ekkanisa yakalira mugizimbira emyaka 10 gwe emyaka 10 oli muzigo ogwira n'amago YouTube jangu eka nga bw'owa mu kyaki ebigali kwata ekigali ky'abajjajja kiteeke wali ku buli 10 lw'ofuna jjako ekikumi kimu kya 10 nakyo kiteeke mu bajjajja bw'ojjajja bwakuwa ssente komawo weebaze ne kyakyegamba ku 10 jjako ekikumi jjako ekikumi kyakwebaza si kyekimu eky'ekkumi lwaki mujja eno ne babakolera ebyamagero naye ne muswala okujja okwebaza kuba ffe tubamanyi abayimbi MP bapasita bajja ne bafukamira mu maaso nze nyina mukulu wange wano bamweyana zomanyi nze ntuulwako ddungu omusajja mukulu ddungu yanninnya ku jjoba era bw'olaba nga azizze ng'omanya ddungu ayingidde kati nyina mukulu wange yayese katawa ate atuulwako bamweyana okitegeera oyo kabejja bamweyana namba emu bamweyana bangi wano naye namba emu ow'ekatereki oli kabejja gubayo kirekatereki yatuula kwani kitegeeza nze bwe nkola ekintu ne kigaana nga nkusindike wani kubanga buli muyizi aba n'omusomesa we ontegedde uno musomesa wange kati nange nsomesa abalala okitegeera so kati kyemuba mumanya nti ennono nagitegedde ekirala muyina amannya osanga omwana ye Shamimu mbusire Queen mulungi muzibu naye nga Shamimu kitegeeza bisesemi ebintu biwunya otegeera nosanga oli nga gundi John kitegeeza bikozesebwa mu kabuyonjo bikoko muba toilet paper naye osanga oli John mbu naye ali mu baalayi wa ssente John Saala Kipaku Asumani Bankwale kati amannya ago osanga abasajja abakulu abakaddiridde mu Busiraamu mu Bukatuliki tamanya owozanze Yozefu tamanyi kyekitegeza owozanze kati linnya musajja ono kamuleke naye amanya g'Abasiraamu amera gavu amanya tujja kwogerako olulala njagala otubulye bwe watambula mu trek eyo kuba kyensuubira olina okuba ng'olina ebintu bye wafunamu naye twandiyagadde okumanya olina ku birungi bye wafuna mu trek eno bwe watambula awo wakati awo mu kutambula muvuddeyo olina ebirungi by'ogaa nti kino kyo nakijja mu trek era nga naye bw'okitunulira ogamba ekintu kino nakijja mu trek oba byonna byonna byali bibi mu trek eyo sijagaa nti ekintu kino nakijja mu trek kuba saagendayo kuvuba era tebyaliyo bye baagaba kyenyinza okwebaza Katonda nti mu trek omanyi atatya musajja munne okitegeera mu trek eyo
nze president bulijjo muyabulizi tuwogera ebituluma tumusinkanangako wabeera eri ne ku olwo omukyalo omu yagamba naye omwana ono atambudde mu treke tumuwulira muyimbi ate tetumulabako wano mu maaso ga mukulu n'agamba muzeeyi waliwo omwana wano kajja akubuuzeeko neŋŋenda ne mukwatako mu ngalo yensonga lwaki olw'okuba nti saagenda kumusabiriza yensonga lwaki bwe namukwata mu ngalo saayogera kigambo nakimu nasirika ne mubuuzaako nga mukulu munnange nenzirayo ne mmanya ye gwe kabejja ogw'omukisa bw'aba yali agwina oba yagujja ku lubaalo oba misambu oba yagujja mugulu nagutwala nange nengugaba nako ekitegedde kitegeeza essaawa eyo ne bwenkwata Bobi mu ngalo mbanga agamba nti entebe ogimaze kubanga nange omukisa nguleese okitegedde kati nagabana ku mukisa ogwo kakati ekirala ekizibu kye nafunayo buli bw'obeera omuzadde ng'olina abaana bangi naye nga abantu ku kyalo bawulira nti buli agenda ewa gundi alya n'anywa kati nze gwe babinyumiza mbu alya n'anywa nenzijja omwana wo nangamba gwe tokyama mu lujja lwaffe tojja kulya gwe tonaaba ngalo tebajja gikuwa emmere gwe tokwata ku suwaani nange nga nzinga nzirayo waffe nga ngamba amaka ga gundi balimba teri akomba kamere kyekiriyo ti abaana ba gundi oyo bafu byebimu ku bizibu ebi kati ate mu people power eno yo oyinayo ebintu byogamba bino byo byetaaga otereezaamu omanye people power ebyokutereeza nabyogedde mu kuvuma abantu mu bucupa naye people power ekirungi kyayo nti nze people power our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaki kitegeeza bwe nkuba oluyimba olwo nga bwe balwagadde nnyo n'ebivulu batansedde okunkubira akasimu bagala nkole ebivulu kitegeeza abantu bwe banayingira abo abazze ku 10 ne wenfunako 3 nja kumanya nti ge maanyi g'abantu ago nŋumiraawo ŋŋende n'ekitono eky'emirembe okusinga ekingi nga kya bisiraani oba nga kya bizibu okitegedde kati abantu kyembagaddeko nti people power bwekwagala beekwagadde ate bwekukyawe beekukya lwakuba nti tetujja kigenda wala omugezi tebamugamba bingi mukulu Hassan tubuulireko katono nnyo nga tonnaba kusitusibula embeera eyo gye walimu awo wakati ey'okwogerwako okunyigirizibwa nga buli muntu ayogera kyayagala buli omu agamba Hassan watulyamu buli omu abantu bayogera ebigambo bingi kuba awo tukulabye ku trek abantu bonna ne bavaayo agenze bamuguze bamuwadde ssente embeera eyo wagiyitamu ntya kuba abantu abamu kibazitoowererako natuuka n'okwagala okwetta naye gwe wakiyitamu ntya okubanga essaawa zino wakomyewo nga kati ate tukulaba oyimiridde olese n'ennyimba empya kati abantu ebintu byo byali bingi kituufu byansukako kubanga byasitopinga ne show zange ezimu nga benayina okuyimbira ne babanga ebivulu babiwadde balala olw'okuba nti munnayuganda alina endowooza nti Hassan kati ke bamutandise omukyawa show yange egenda kufa batandise omuvuma show zigenda kufa n'osigala nga tokola ki nenze nabala kimu nti omuntu yenna nga si mubbi ne bw'omugamba nti enkya tugenda mu kkooti agamba tugende aba talina kutya olw'okuba namanya nti kye banvumira si kyekituufu ne ŋŋamba nnyina kukozesa magezi okugumiikiriza mpaka amazima we galikola ki we galivaayo ontegeera kati essaawa zino senga nanyiiga nenjagala okwejjako nandibadde nasikyasobola nakuyimba mu bantu ne namanya nti siina musango ne ŋŋamba amazima galijja nengumiikiriza ekyo ekirala ne mmanya nti bannayuganda bali ebintu babifuna bulala bwe essaawa zino bw'okeera n'onsanga n'omuwala ku street n'ogaasa nti wamusanze ne malaaya nga bagenda n'ekyo bw'onsanga n'omukazi mu mmotoka ne bw'ogaa nti nasanze beeri ekibala era nga bagenda naki n'ekyo so nga ate amazima goba okamala ki kati nze nasigaza amazima gange mutima nensigala nga abantu mbawe ekitiibwa saanyiiga abankubira amasimu okuntiisatiisa era abamu mbaddamu bulungi nenkuuma empisa nensigala nga mpandiika music wange naye nenzijukira nti bwe nali ntandika okuyimba nabeera nnyo upcoming emyaka mingi nga nyimba naye nga buli omu awuza wekataligirya naye nga teri akuwa 10 kola luyimba wekataligirya teri akuwaza vidiyo teri akuwaza landiodi neŋŋamba oke nga teri agamba nti kankutwalira oluyimba ku rediyo kyale nayo naye bwe namala okukuba bintu bizibu nenkuba omugugu ensi yonna negaawo ye muyimbi waffe yasinga naye nga ndudde emyaka kuva 24
nga nyingide bidongo nasitula byuma ntoba nga walwawo otegeera nalwawo nga njiga manyi okuwa buli kivuga okuzina dance manyi okuzanya katemba bye nalwamu ebyo kali ngenza okujjayo erinnya 2013 abantu ne bagamba oyo waffe naye nga n'agamba nti wammwe eriyo neyanyima ennyumba erakaayi nga ngenze nga tuli bapukami naga sisuza badongo babbi ku luno yampa yabwerere nga ngenze ngaasani nga takyanzijukira otegeera ne mmanyi oke omuti oguliko ebibala gwe beettanira omuti oguliko ebibala tebagukyawo ontegedde oyinza okyawo omuyembe ng'enjala egera ku lumenja oba weekotogedde otegeera ne mmanya nti oke nze banjagalako bigambo tebanjagala nti bagera kunfumbirwa mu maka gaabwe tebanjagala mbu ngenda kuba naaza bigere bayagala byennyimba kitegeeza bye byalimu amakulu nentuula ewange nenfumba ennyimba kyegaye nti nyina ennyimba nga mukaaga ze mbalina settings ezigera okufuluma kati bwe natuula ewange ekiseera kituusa amazima nenga akati kangaanike kwe kujjayo obwenyi nenta oluyimba n'enkoofiira yange nedda ku mutwe nenziramu okukola emirimu gyange kati awo omutuufu aba ntegedde nti omusajja bulijjo tunenya wa bwereere omusajja bulijjo tumulabanga omulabi naye nga waffe omusajja bulijjo tulabanga omukkufu naye nga enjala ekola ki emuluma so ekyo njala okukuluma tekitegeeza kusiiba kuba neiba ogenda okola ki naye mbeebaza olwokuba nti oluyimba lwafulumya eggulu naye akasente waliwo eyasindisa akasente kuva nagamba ogira olya kwako omulala agamba asani tikiti yiyo gikoleko era bali mu passport bali mu gikolako kati ebintu ng'ebyo kitegeeza abantu babadde bamisinga balaba omugaso agenda ontegedde tulina ebintu bye twalabye ennaku zino nga Sheikh Umar ayanika ebyama by'omulwadde we eri mu bantu bonna okubimanya ate nga naawe otugambye oli musawo so twandyagadde okyogereko nga omusawo otubuulire ddala ekintu kino Sheikh Umar kyakoze gwe okyogerako kinga gwe omusawo ekinansi kati mu basawo mu nnono entuufu musawo omutuufu ne bwaba muzungu tekiri mu basawo bakinansi bokka sibulanko dokita avudde nagamba naye kaziri nakozeeko ebyenda byabadde nga byante sikiwulirangako kitegeeza bakuuma ebyama kati mu nnono ezaffe kyosooka okutendekebwa nga wakatandika enkola eyo ensawo okujjanjaba mu kinnansi nga wakatandika okutendekebwa osooka kuyigirizibwa mpisa nti ekyama ky'omulwadde kiba kyamakyo otegeera ebiri ku mulwadde byonna biba byama byo gweolina obbikuuma kyova olaba mu masawo tebaayo kamera nga ofiisi mbwona agenda nosanga zikulaba no era bw'okisanga nga omanyi oyo mubbi azze kwerabisa si musawo so kati Sheikh Umar oyo kyali wange nno byanyambako nno mu luyimba lwa Kampala aganye nampa ku ssente za audio ne video era mwagala nnyo naye ekyo tekyansanyusa kituyoboola obusawo embeera z'abasawo kituyoboola ne bwe baba bakubi babitabo basiramu bibatyoboola nti gwe olina okukuuma ebyama by'omulwadde kati bw'omwanika abalala banajja batya ontegeera kati kyanyizaamu era kyenjagala manyi ne basheeka abasobola okuba nga ayinza okuba tajjanjaba mu nzijanjaba yaffe nga yeerimbise mu nzijanjaba y'ekinnansi naye nga ate yakulaga nti ate bwakulaga nti ajjanjaba mu bya Kiwarabu kati nze njagala nnyo abantu akomewo ne ku nnono Sheikh Umar awo olina okudda ku nnono jangu nkwambaze ku maanyi ag'ekinnansi ntereze empewo zo lubaale mutereeze ontereeze okitegeera ntereze nkukolere ebyetaago byo byonna ebiyinza okusumula bajjajjabo okusaggulira n'okuba nga bakuwa omwoyo w'okumanya n'okutegeera obe nga tosobola kuddamu kukola nsobi ng'eyo ontegeera Sheikh Umar alina okujja okutuuzibwa ne tumutuuza ansubira obaka Sheikh Umar abufunye Mukulu Hassan essaawa zino njagala kukusiibula naye nga sinaba kusiibula okuggyako nga olina ekintu kyonna kyonna ky'olya kyoyagala okugamba bannayuganda ng'owulira olinayo obubaka bwonna wandyagadde okulekera bannayuganda nga tonaba basiibula bannayuganda era kyenyinza obbasaba kwagala Hassan ng'omuyimbi waabwe kwagala Hassan ng'omwana Hassan ng'omuzzukulu wammwe Hassan nga muganda wammwe otegeera n'okubasaba obuwagizi mu buli kyengenda okukola kubanga nze ndya ku music era nnyina mutunda mu mmwe tubasaba buwagizi bwe tubakoze ensobi mutusonyiwe kubanga naffe tuli balya mmere emizambwa gye giyita sobi naye ate ffe tuli balya mmere ojja okuba nti tulabika nnyo ku ntimbe
ne bwe weekoona akagere bagamba yabadde musiru naye nga oluusi kajja by accident. So kati tusaba bwe tukoze ensobi mutusonyiwe temutu blaminga nnyo bwe kiba bwe kityo omanyi nze oluzungu ntoba nalwo naye njadde ogera. So kakati tubasaba buwagizi nakutwagala ng'abaana bammwe tukoze ensobi mpito ngamba Hasani wano kibi newe mutuula abantu 10 ne mga Hasani tukulinze namboole jangu otubule waki wakoze kino nja kujja kuba mmwe bange. Nandyagadde mbadde ngenda kusaba akantu katono nnyo era njasanyuka nnyo ng'okatukoledde nze n'omulabi wange. Twali tusaba otuyimbiremu ku buyimba buno obubiri bwombi tudde ku nnono ne kali akayimba kaffe ennaku zino akaliko obutuyimbiremu abantu abamu tebanabufuna nga tebabumanyi nabumanya then omulaba yali eyo akategeere asobole okukanoonya. Tudde ku nnono kankuyimbiremu vaasi yakubiri tiyenze ndugga bamweyana eri Hasani nalyejjako eryo ly'Abawarabu neevuma eyantuuma Hasani teyanoonyereza yagendera ku byabali erinnya Hasani odizza mu lwawano kitegeeza zolo omulenzi ayiika enduso omuwarabu ebiwunya biyita Shamim kyokka mwenoge mutuuma abaana omuwarabu ekikulukuta akiyita Jaliya musoma n'essola nga mugatuuma abaana omuwarabu enkwala agiyita Asumaani kyokka abavubuka nga mwenoge mwewaanisa Peter Pantalewe yebeera shoti empale ennyimpi zineno zetwenaanika byoni biba bikozesebwa mu kabuyonjo ebikookoomo oba toilet paper otegeera sidabanga mukyayina akuba mwana mbooko mbulwaki oyogera olukyayina naye omuganda yagalamiza omwana namukuba olw'okwogera oluganda n'ebirala. So kati kali akalala ne tugamba nti tosobola goba musujja ku nsi kuno ng'ekyaguleeta tonnaba kukimanya otegeera tosobola kutereza ggwanga lino muzeeyi nga mubookola nabo mwe musinga abakyamu bewasindika ku nnyanja okutereza ebyenvuba embi kati be bannyini bizinga maato bagula oli akuggyako ebyennyanja byova okuvuba n'atwala obutimbako ne yingini akuleka mu nnyanja ebuziba eyo nga tolina nankasi nga taamaze okukukuba butemu kyobusinga awo kati onaafuga ki nga bamaze okutuzisa otegeera abange mbagambye mwenna tuli babalangira nga biteeredde tuli babalangira aba people power mwenna embeera eno bwe birikyuka bwe bityo. Toyanzanya. Yes, ebigambo by'omukulu Hasani mubiwulidde obuyimba nabwo mundowooza mubuwulidde obuyimba bw'amaanyi obuyimba message yo eri strong saagala nnyo kugigendamu nnyo ndowooza abekamwokya mwawulidde obubaka omwana mumukolere ka welcoming party nga bwe yasabye kuba yakomyewo ewaka essaawa zineno kati ali waka yavuddeyo ku side eri abasinga gye babadde bagamba nti yagenda naye kasita nekyo nakyakitunyonnyodde n'atubuulira ebituufu ebyaliwo kati tetukyabyogera mu nvunvuumo ebyomuŋŋambo tubivuddeko. Yes, abalungi abanda bano ku muno saagala nnyo okulandaga ku nsonga ya Hassan Ndugga kuba ffenna tulabye emboozi ye yonna okuva mu treko paka wano waali essaawa zineno n'oluyimba lw'olupya. Yes, kati ize mbasiibulire wano eno nenga sigenda kukowa kwebaza mmwe abandaba abanfollowinga kuba buli lunaku kimpa amaanyi okulaba nga buli lunaku famire ya muno eyongera okugaziwa kiba kinyongera amaanyi nange okulaba nga mbanoonyeza ebipya buli lunaku era temujjangoko mwebale nnyo mweraba.